Kati nno ensonga za Buganda zandibanga zikutte wansi ne waggulu. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu, tugamba bugambi subscribinga onyige n'akaakade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, olunaku olw'eggulo wabaddeyo amasaza era nga ttiimu ez'enjawulo zaabadde zizannya. Okwabadde Gomba eyasobodde okubanga ekuba Buddu goals 3-1, naye ate ebyo nga bubitadde ku bbali amawulire agakutte bannayuganda omubabiro, ate nga ffenna tumanyi nti bannayuganda ab'enjawulo batadde nnyo eriiso ku kabaka waabwe. Naye ate kyabeewuunyisizza olunaku olw'eggulo, kabaka waataalabise ku masaza gano, ekintu ekitatera kulabikalabika. Naye ate Katikiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'abaako ensonga za nnyonnyola ku ekyo. Omutanda asangiddwa bweru wa Uganda. Y'ensonga lwaki tetubadde naye leero. Abadde alina enteekateeka eyakolebwa emabegako ng'aliko mikwano gy'obwakabaka gy'alina okusisinkana ne gyesanga nga giri Kenya olwaleero luno. Era olunaku lw'eggulo yagenze agisisinkane. Ate nga tekisoboka kukyusa nsisinkane eyo, ate olw'entambula zaabwe nga tebasobola kujja mu Uganda, kale nga tebisobola kujjululwa. Ndowooza Katikiro Charles Peter Mayiga omwewuliriddeko ng'akunnyonnyola kabaka wajjali. Naye ate babbuloga ab'enjawulo ffenna tumanyi nti waliwo babbuloga naddala babbuloga baffe okuli Fred Lumbuye. Abasajja bano baagaanira ddala okukkiririza mu Katikiro. Owulira olw'ensonga bagamba nti omukulu Katikiro ono akolera omwami Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Ate nga mu kuba nti amukolerera waliwo ensonga ez'enjawulo Katikiro zaakweka, naye nga balina bingi bye bakola kabaka ensi byetamanyi. Omukulu Lumbuye yavuddeyo ku peegi ye n'ateekako akagambo nti breaking news, His Majesty the Kabaka of Buganda Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi II is currently hospitlaised in Nairobi, Kenya. Owulira mbu kabaka era bamutadde ku ndiri wali mu Nairobi Kenya. Naye ate era Lumbuye yavaayo keera emabegakaawo n'ayogera ku nsonga zino, n'agamba nti kabaka bamuddusizza Kenya. Naye ate layita ebifaananyi ne bifuluma, ne tulaba nga embeera ate kabaka gye yalimu teyali mbi, yali alina abakulu baasisinkana. Naye owaaye awava omukka, awava omukka wabaawo ekiriwo. Kizibu nnyo okuba nti omukulu ono Lumbuye alina by'ayogera oluusi nga bituufu, naye oluusi ne tubibuusa amaaso. Yes, omukulu ono Lumbuye era yeeyongedde n'agenda mu maaso n'aba ng'apositinga n'agamba nti David Wasajja Charles Peter Mayiga, ekintu kyonna kasita kituuka ku kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi mujja kuba nga musobola okuba nga mubitebya. Tetumanyi omukulu ono jajja information ye, naye amazima amatuufu ye alagira ddala nti waliwo ekitali kituufu mu Buganda. Embeera Katikiro gyatuteereddewo n'atugamba nti kabaka taliiwo, ng'ate wabaddewo fayino ezabadde zikafungula nkete ng'alina okubeerawo, naye ate mu kutuuka nga omukulu taliimu mu ggwanga. Nakyo kyewuunyisizza nnyo bannayuganda nga beebuuza wa gyali. Katikiro kwe kuvaayo n'ayogera ebyo byenkupuleyingidde. Naye ffe ogwaffe gwakuwa mawulire, naawe gy'oli osobole okuba nga weerowoozaamu, ogambe yiyi gwe lowoozaamu nga ggwe. Yes, ku Prejan Media TV nga sinamaliriza, waliwo tablets ezo zengezaako okulangaawo. Tablets ezo omwana wo aba ali waka, omwana mukkirize afune omugulire eyo customized tablet eriko ebintu ebyenjawulo. Omwana okutandikira mu primary, secondary ne tertiary institution asobola okuba nga agyefunira. Omwana muleke abeere waka, ziriko notes kusegeera bano abaana batannatandika soma, leka omwana abeere waka ng'asomera ku ezo tabuleti, ng'asoma bw'ayiga, asoma wa entertaining bwa okitegeera. So by the time omwana atuukira okuddayo ku ssomero nga ayina eddaala kwali, nga si mubisi nnyo, nga tawummudde n'obwongo ne bwebaka. Owulira, so omwana mugulire ezo tablet, mwatuno za layisi
contacting enamba eri awo ku screen. Omala contacting enamba oba osobola ogenda ku eyo website n'osobola okuba nga onoonya tablet zino za ssente ntono nnyo, osobola ogyegulirawo online n'osobola okuba nga ogiwa mutabani wo, muwalawo, muganda wo, omuntu wo yenna gw'oyagaliza okuba nga ebiseera bye eby'omu maaso eby'okusoma bisigala nga biki nga bitangaavu. Likinga, commentinga, subscribinga.